Press conference yasembayo wa police bayogera. Ozene gajo na ibi hambo. Kati yabadde amazole amangi. Chichi, lwaki yagano yingi? Yagamba natuuka nawe nangamba yetamanyi. Keti tamanyi mudra. Mbu tamanyi kati ne bamugamba kale mudra n'ekigumiikiriza bamugamba mudra biki. Mbu kati nyingire nze kasebo nga ninga talina bamaneja ninga talina baki. Najja n'abantu bali bangi bangattaka okukubo. Ne tukyusa ebbala ne tusigala bantu nga bataano. Bantu bataano bayingira mu kako naawe kunze. Nangamba nyingire nzeka ng'omwana w'essomero. Nangamba siyambadde uniform kasita Fik yakubye. Ebyo byalitire mu nkuko kuba nti ekivulu kyagootana. Ati ekyagobye ate ye Kenzo Kanyamawu. Nina Rozi. Bazze. Nze nsinga obuwanvu mu bayimbi awo. Dayo. Yoga Boys mbu twakubye salale. Mwezi tegunaggwako. Genda onoonye salale. Munnaye ffe twajja. Wabulago omulyango tulina okuyitamu gwa VIP awo abali bayita abayimbi. Kujja twasangawo nannyini shop promoter. Keti nangamba bulungi. Si buli muyimbi nti ajja kuyingira mu show ya Fik alina abantu abali ku list. Okay. Kati ffe yatugamba abali ku list najja naleta list abayimbi kata bategeera ebyo nti agenda kusoma list mbu alabo bawetule bate tuliiko. Bone baweterawo. Byali list. Ne babagoba. Keti yali tabamanyi. Buli gwe yali tamanyi mulide mudra naye ate Kenzo yali abumanyi. Bw'obeera mu kivulu abantu ne bakomplaini nga basukka 10 manya waliwo ekikyamu uluno agalawo ne papa ne Shiba. Abaana bayoba nga bafa kinensi agalawo ate ne Shiba nonyesho y'omwana yagigaza nawo ko omukazi omu kyabagamba alisi yandikubye oluyimba lw'eggwanga naalukubye kale tumanya nti yagaddewo show ye media koli amanya kalulu namutali leo baba kwenkoze naye nga munyivu batagenda ko kubesinga tetunatandika obadde ogere bitakwatagana ebiriwo bitakwatagana soka yanjulira amanya bampita Dayas Walugembe tuba kusubiza ekintu kimu nti nga lumu match tugenda kubawa the experience gye mbadde mutafunangako anywhere yagenda kuba Lydia Jasmine tugenda kubeera wali ku Tel Africana no ndi ku timu bali aba bangamba Dayas wajja mu kamera bali aba ndi ku timu nga bebe se wakana mbangaze ku Fik bandeeta ku timu mbaddeko ku Lydia Jasmine bampita officially ku timu Karo Kasita nali kota ku timu nga bampita lwe balina bintu nenkula nenga siri officially nenga bange engaging every time ku battle nasuka nembera ku timu side zombi emu negweddalu then sindi nampita nembera ku timu nkubulya timu zemberako bwezese wakana mbangeze ku timu nadala nga bam eri ya Shiba bagweddalu nenkola ki ne bangwirako eddalu mukungwirako eddalu nange nengende yali anetaaga wali omulamu ekitegera ku gundi ku abana bagenda okukola Blue 3 bajongezaayo still eyinza okubeera mu match but egenda kubeera mu maasoko era nako ndi ku timu bampita officially bankubira essimu bagambe kabiveemu ebyo kabamuleke aleme kwekwasa watu balegeme kujja kululwe ngati ye nakola ki so nabo essimu nagifuna officially nebanteeka ku timu nyinza okuba nze ngenda n'okumandinga media bwe bitakyukamu naye nga already ndi ku timu so nze mbera ku timu sewakana kubeera mba nteekeddwa okukola naye nga manager yasini tumubanja atunula biriro lira naye nze siri kulia Jasmine lwa yasinike ndiko lwa Lydia na management ya Lydia era nabo balina ensonga lwaki bampita kuba bayogera emirimu ebiri gye banda bangangikoze ne bagamba ati already kati abo bali beetaaga ki nina ne yabadde antwala ku timu Rema ne mugamba Wolan already nafunye da timu muganda wa ninyamu kya wakati wemba ndoze weba timu eso kujja nempa byenyaga ne kumanyiko kiri kimu mu kirasi nemba akulembera yasinga okwetaaga noli nasembye teri kukyusa awo tugwaba babiri already abantu akoze eki twasazeewo kati kyekyo so mbagamba bugambi climax we tuli bava kunywa kachai kunywedeka African tea akabaddeko chapati era gwoba okeetaaga ng'oyagala ofuna akatuyonga kange chapati
Nibulaka kazu kwaleta pizza kati daga wale kati nze Robin Kist twali awo Robin Kist yagireta buli banajanga lekana bale mulideko pizza fenane twogera ngo it's pizza kasoka nava mukulya pizza natutumbulira daga kati nze kadye pizza so wano tuli wano ku gundi climax chimu ka breakfast babera nako swimming pool weri sauna weri gundi pizza weziri buli chewetaga wano oyagala ku relaxing amuko mugundi oyagala kugendere kuba ku kidongo regular so climax for ino okubeera atolo kusatu ne tubela ku club jackies na tuli mu silent disco ngawe bagame climax Friday ba swimming pool party ate Saturday ne kitabuka butabuse olunaku olwokubiri baberawo ne live band kitegeera so ate obo yagala kamera ogenda wali ku paka last tukalya on a daily tetukasumba fere tuba mwebyo mbo ate lero najiriyawa no onyala ne wolowooza bulowooza ogenda kukuchi paka last era bwe erivaawo nga tusaba ministry ya health etukolera amakerenda agawonya enjala wanji ati kulya twatukuvuddeko batandika kamera kama makerenda buli jala wekuma ngomira amakerenda ngewona bana mwa okitegeera yogamba anko misachi muleke namulabyeko wa Fik yajja n'ayisakawo obudde katini olwamala n'akola kinagenda mu governor yali yawubayoko obulubu ekigere nga bwalinda wali kyakola no kituufu yamubeererawo yajja nanga akasira mbera ndabe ku mutabani ono then olwamala Ndandikira ku babongote okusazaamu concert ya babongote China we kiyambidde Fik Famaica ebitula muna byogera nawe bajja bakuba nti wali mu Fik waliyo gwe wali olabyeko class y'abaana okuva mu VIP paka mu ordinary nga muli mu class ebeera mu babongote bulijjo njagala twogeza amazima tuva ku nyambala myaka neeyisa byonna nga tewali abeera mu babongote buli abaana they were unruly babongote olina okubeerayo it is okay naye wano naye wano obeera sister tyu kulaluka bulalusi bwe wagirabayo nti class esobola okubeera eri tekiina ono omwana yalina class ye ye yajja be yali audience ye ate nga yonna yasasula tekuli yayingirira bwereere oba abajja n'ez'obwereere nakati bakyakaaba nomwana kati wakola akantu ako yabaleka ne bazigaba abagamba itsoke mubaleke bagabe nina abantu bange 10 bambiketi kwegayidde zizino bawe natuka ku mulyango nga yakubye ezi different bwoba sijjo olina toyingira ate nga teri ebyo muno nagiguze yesterday zonna ticket ng'emmotoka zisimbe wali ticket bazigulira wali yazikyusa naye yakola kituufu teyali funyemu kintu kyandijjudde atafunyemu era Fik abantu be yafuna beebo nti baali babe oli yajja n'asasula nga ayagala kulaba Fik si bino byamugenze ku muyolero olw'okuba nina tiketi ey'obwerere nedda era bajja wali ng'ekigendererwa kyabwe baali babadde yabwere nga tebalina ssente baddangayo eyazirina nga yafunye ey'obwerere eri nga bagiganye ng'agula wali it happened ekifo ne kitambula bulungi kyali disorganized from the stage manager to the sound kati kyannema okutegeera lwa nsonga Bushington yali ku sound naye nga ate avayo n'agera ne ku stage you can't sound ali far away from the gyomu controlling la fena tawatumanyi gyebeera kati speed gyokakalaina bamule bwe bayimirira okugendera ku stage live ku stage nali simutegera bye yali akola era abamu naline Bondi Okero era yamaliriza ono brand promoter abeera nnyo ne Fik bamugamba sebo toyina kyokola ku stage toyina kubeerako ebintu ebyo byalitire mu nkuko okuba nti ekivulu kyagootana okiriza buli gundi everyday can hurry okubeera ku stage omuntu yandise kasasiro yenna okitegeera so kati brand promoter abeera ku stage bamugamba vaako alemerako mukulemerako okungi kigera amugamba kigera omumanyi nakola nebbala omutina nedda ono kigera omulala abeera nyine Adam oli amutegeera abamanyi bamumanyi netubiyita kigere yenikinem yo n'amugamba nno
namugamba vaako n'agaana kati ye Boni Okero yali azze kukola mumwena mumumanyi tumujjukira mu Africa Cup ng'afulumya mukazi wa Sala essaawa kati Kolo yali bamutaddewo ku stage kano kaleeta olumyambo nze ne Fik mumanye tuvudde nyumya naye nakati nakavonyuma naye kabala kwala gasiya kakubire Fik geno mukubirira eri saawa ezo omuyimbi ate atalina kontrol ku kintu kiri awo oba tolina kyomugamba talina kyagamba bwe bawadde okukola emirimu bye babateekeddwa okukola brand promoter bw'atyo bamufuula ekipapula genda bamukubye tunafuna omulala okitegeera n'agenda so ekivulu mbadde tukyali kubabongoote bakugamba ebyaki so nze tekina we kyayambira Fik not anywhere already abali bagenda mu Fik twagenda ku Crocs ne Jaze Crocs na sapatu ne Mzee ndoza abana bamu baganga katumale wano ate mukole ki tugende wa Fik gye kigwa tuloke tudde ku somero okitegeera nti already abana bali mu pipeline nga bamanyi gye badda ate nga Madness yaliko eyo road trip gye twaliko era ye Madness yabadde wano era abana bamu abasinga nabalabyeyo n'eno okitegeera so tewali babongote wonna okugisazaamu oyajjira next okuyamba Fik no gwenga gwe munnamawulire olaba ki gwenga gwe mundabayo opinion yo kyekyaletera ababongote okugijjayo I'll first go with their opinion with their statement then later I'll come with my own view bongo bango wano bwengendo okukozesa one batugamba mbuno entegeka bino simanyi bya namulindwa namukwaya nam tukomaawo mbunaamu yaleetera ebyo mbu ekifo ekyo wadde bakikozesa yes kifu wadde bakikozesa mbu naamu ne G77 China so I will say yes on one hand bwekiba kiri bwe kityo nze nja kukiza nabo yes naamu yabagootanya kuba balina otegeka buli kimu mu budde bayinza okuba budde tebabufuna butegeka kuba ate olukuŋŋaana lw'abakyala b'abapresident lwo lwatuula ku Serena ng'ogyeko luno zimbu zaatuulawa Munyonyi luli lwatuula awo lulimu ne conference zabeerawo mu lukuŋŋaana lwe nalabamu nga lw'abakyala ne ndabamu Ragadi oba ekikulemera akantu ako ankolagadi mulema yeeraba obunalowooza ayinza obutagigula nga olukuŋŋaana yali mu bw'abakyala ye we yalaba nga oluto ne nalowooza ali lubuto n'agenda mu buli olukuŋŋaana Ragadi ekyo kikoze ku lwakwagala na lubuto lwe ate Ragadi ekyo gula emmotoka si mawulire kuva dda naye babagula mbi kuva dda embisi naye Serena is an international hotel babeera ne schedule ya buli event egenda okubeerawo I believe government yabatuukirira ku ssaawa entuufu ne bamanya ddi n'abagenyi banaavamu kubanga omusasa baavaamu lunaku lwali lwakusatu baba baavaamu ku lwokusatu nga babongote yali wa lwamukaaga ezo stage batandika okuzizimba ku lunaku lwaddi lwakuna olwokuna oba lwakutaano bwe baya lwamukaaga batandika tugambe lwakuna preparations na biki so singa ekintu babongote yali tanaba tajja kubeerawo hotel yandibadde ya communicatinga n'ab'ekivulu nga nam etandika butandisi ono n'afulumya notice nti tugenda kukola ki I gave this submission ku TV still nga we nakyogerera wengera nokyogera wano nze ndi munnamawulire ebintu ebimu we mbiwulira sibibuusa maaso a day before nina group gye nalimu linaabo ekiro n'agamba ku bivulu bibiri waliwo ekimu kye bagenda ossazaamu nensirika bwannanga naye kyembagambe tebabibabuuza sibimanyi naye bali mu nteekateeka esazaamu ki ng'alinga ategeeza management eri mu nteekateeka bibabibabuuza sibimanyi naye ku bivulu ebibiri obwongo teyatugamba kivu naye bwaddukirawo ku babongoote mullo lwaki one kivulu kyali kitegekeddwa lwa nsonga olimba babongoote lwagira mu time nga waliwo side yaluwagira okusinga eyo side by that time babongoote bali bagenda mu liberation bali tebaliwo bonna abasinga gye bali bagenda osuba kuba liberation yaliwo Friday kitegera kyegamba two bw'otegekanga Africana Serena Sheraton tunuulira kwe tuliira emmere bwe zitaweranga 5 ng'ebula weeks 3 ekivulu kijjeeyo
webeebula bbiri nga tolina tebo ziwera 15 kiveeko webeebulemu nga tolina tufulumya mbu sold out tickets gundi ani tables twagala kwongeramu kiveeko mbu tugenda otukutunula mu bookings nga ne wannambooze tetunatuukayo emukono wano tugenda otunulamu we tuti nga ne wano ewannambooze tetuliiyo netugamba nno wano aliwo okulya n'okkomba essowaani era wano ngenda kuwa ekyokulabirako omuyimbi Wizikidwa era agenda okuyimba eggana naye yajjayo Kivuulu ku last moment neyekwasa sound jjukira bo batundira online nga balaba mu kabox tekikoze neyekwasa sound era yayitamu n'agamba nja kudda it gave him a bigger publicity bwe yadda n'akuba ekisaawe wano e South Africa gundi yakikola ani Burna Boy neyekwasa emimiro eddoboozi lyali lifuddemu naye baatula mu kabox kakigaanyi juka aba South Africa berinako embeera ne David ne Burna Boy n'amanya nti kati emusiri yimba era ekibuna kati bakizangayo whatsoever case tekijjawo nti yakisazizaamu niwe yakitaddeyo the next day oba yakitaddeyo 2 years from now kisigala nti ayigeze mu rekodi amugyeyo Ekivuulu for reasons eziri uncertain nti buli omu aleeta theory eriyo eyiye weewalanga nnyo okukola ekintu omuntu n'akireeterako theory ez'enjawulo kasita theory esukka mu emu if olunaku lwanaamu lwali lugenda paka lunaku lwakuna naye lwandibadde lwakutaano nga lugenda paka lwakuna buli omu yandigumidde ku ekyo and if venue yafulumya statement buli omu yandikoze eki they can't get involved mu kintu ekisula erinnya lyabwe because they knew omuntu ekintu weekiri singa bwe kyali bandibadde bawandiika era in the first place omuntu yandibagambye bwe nkugambye bwe bakola press conference amulwe twagafuna 2 days before naye ne balimuwa n'okukola press conference nga bakyayiiya tukikoze tutya so nza mulega tuka gye tuli tumala okawulira nze nninda bulinzi saawa bakole ki kigaana paka batuuka ki nze ate nabagamba there are some people muyinza okuba abantu abamu mubalaba mu mawulire naye nga ebintu ebimu bye bakola baliko backbone nga that backbone emuleetera okutunula obulungi singa abantu bavaawo akulabikobi kati oliwo omulaba bwoti n'olowooza nti naakola bulungi gwe n'omusembeza naye nga mukwana aliko zino wings tezimuleetera okulabika obulungi sigenda bamenya amannya naye omundowooza omu ku bo ku zi backbone ezimuliko oli omu ku ezo backbone ku magumba agasapootinga kaakati weekubidde ekyo kikomezaawo so nze mbiraba mbeera mu gundi nembiraba sikyogere kino kuwaana but nkyogedde with experience nkirabyeko nawe tubadde nga omala okuvawo bwoti nze ngenda kugamba ko twakoleyako rediemu nga yemanyi yemaanyi tugivaako okitegera kyenkugamba so sometimes manya strength yo weeri ogire ate bw'oba ogitegedde sometimes abantu abo olumu bayinza okunyiza naye bakeeping ekoko these people were abadduka nnyo newotunulya gundi eno babongote bate terangiddwa nga wetegeddwa kulangirwa kitegeeza nti mu kugigula already ne gwe baagigulako ye yarelaxinga kati nti already abantu bali bategedde lwaki etegekeddwa n'okugituuma erinnya eryo okitegeera kyakubiri eyo venue ndoza litagikolangako ne ssente zabadde asaba letazisabangako gyasaba ebiri agiteekamu n'ag'omubuto
Yansabye 15 na relaxing. Ati amanyi bundi yabali bagagga bokka. Je buva ne je bwenkana jibuze bebe kulu ekyo kyera kimwebaliza kimwagalira era yakisomesa abantu do corporate ya do tebefiira tebagala manya. Wabula bwo mutukiri alabanga gwe amuvaliwinze nnyo ayinza n'okugulaawo tebo 10. Insachi yakuba Serena. Ne bajinoonyeza amazzi ne gabula. Naye nga timu gye yateekako yatambulanga okunoonya ebigundire wagiraba ng'omwana akutuuka wati mu maaso n'ozimuwanga weeyagalidde. Ngabana batiribiita bati eno yo marketing strategy ya mwalimu n'abatanzi njukira ebiseera ebyo mwalimu hafi mwalimu n'abatanzi mwalimu Fifi the Queen kati kyenkolako kitegeera Sophie Gombia ali respected tuwakutuukako n'akunyonyola toyinza butawuliriza tulabye bebe cool n'agenda Muhammad n'atuzamu abamawulire n'agenda ewakirumira n'agenda muwa okitegeera nalaba Africa band everyone ajagala lwegenda ejjuza ku kivulu kyabwe nga baweza emyaka gye ana mu 5 bo bali bagiweza myaka so nabo ku Sheraton nabo kyakolebwa kuba at least neyo timu nagiriko ene motoka ziduko zirabeze ziriko okugomba motoka ya Kiramu yatomedde ku Salama Road wali police eliet chichati oba abantu abamu bafudde sinabitegeera bulungi yatomedde yenyini okusinzira ku bye kyensembyo owulira ayina gwakubidde nga amugamba si ye yatomedde ayina gwe yaja asiseeko it's okay tunabiwulya nga bamukuba emboko ku lubuto ani ku lubuto solo kulaba olutula kuba kombo kyaliwo namusanga wali juice awo ne twebuuzaako ate wamugamba atanaga kuwe weerabye yangamba nakuta kasita wanvaako kola byoyagala sikwiraako buzibu okitegeera so nze nabyeko wano shows nga n'abantu tuli kushuwa diru bagenda kujja but still ne basigala eno show ya gundi ya Bruce Lee the Return Sebo Larry yatuukirira abantu ebyaddala ne Brenda Nanyonjo oyo era kyokula yabaddeyo olwokuna luno yasaze era n'omuyimbi n'ayimbira eddakiika 35 n'ava ku stage nga tebalaba bantu okitegeera kyegamba so wokola show ziri corporate ways there is a lot you need to do togenda kutula butuzi wabula n'omuyimbi kiba kimukakatako obutaswala kyova olaba wadde bamuguze nga akasente bakamuwadde ku last moment kasala binge ebintu bigenda wasa agenze mu waswa ne bagamba erinnya terifiira wano waswa agenze Mbalongwe nga wasi kasa yafuuse waswa ne bagamba erinnya terifiira wano obutafiira wano katukijjeyo wadde n'abayimbi ebweru babikoze tugenda ku kivulu kya Fik you rather refund sente zo nozikopa settingira mu bintu ebirala than okola ki okuswala ate ne mu kuswala okwo yo booking zika mukukka kitegeeza tokyagaluza zo sente ziba ntono ate ng'osobola zigattirawo mu myezi egyo so nze babongote bwe twenda mulabye era semuzaako mukono bwe gusoosera bwe gusomye mu discuss nga siriddamu ebyampaka babongote simwangu nno sijagala kati ye muntu mu bulamu bwange ne press conference zo ndabe mu mmeka simulinaako buzibu naye ate simulinamu interest ebyallo kubulira mazima I don't know nze nkolera wenfunira emirembe omuntu gwe mpuliramu emirembe ebyaddala naye luli gundi ng'akyaliwo ng'obikola Ivan ayina ekintu kyeyandaga ng'okitegeeza wali okolera Ivan otokolera mu ye kiri era Ivan we yabeerawo tebajja kukulima nali njogeddeko ne lutalo nakoleranga Ivan tugende ku kivulu kya Fik Famaica mukuliko eyo nze navuddeyo nabaliyo olwo olunaku nasooka abana olunaku lwampuuba nasooka mu Miss Uganda High School wa Brenda yali ku motive Baby Gloria yaliyo naline Baby Gloria naline Stella Nantumbwe naline Bizu naline ono ani yali akola ku NBS waka face gwe katumu eyafumbirwa ne bamuwa Range Rover sinekuba endulu nyaligenze naye yali Miss Uganda yayomba ne Zari ku stage mu Miss Uganda omu Fabiola bebasala empaka so it was fun taking a little period of kuba batandika saawa 9 bayisaawa emu baali bamaze nga balonda Miss Uganda High School naye nga bateekateeka okulaba nti no bayisa abaana mu
process tibagenda okutuuka ate okujja mu bya Miss Uganda abapolishinga nabagamba nembabuuza tewabeerewo conflict of interest nti omuntu gwe mwa crowning aze yeesimbyewo wano mu crowning nagamba nomune oba otunudde Miss World ensi zonna ezisinza okumuwangula emirundi emingi balina ezo Miss nga batandikira mu za academy ezo west so nabo bwe bakikola kibayambako nti omuntu wali aba ayongerako bwongezi kuba yampadde India emuwangula nnyo Miss World nagamba nabo balina Miss India ow'essomero nti abaana bava eno already nga okitegeera abagenda bamanya bakubako buli kimu abamanyi ekigenda otambula so it went on well abaana there were 10 era abanisi naye mu Luganda tuba tugamba muwala wa Helen Nkoma kuba mukulu wa Helen Nkoma yazaala oyo omwana ye yawangudde high school omwaka guno yazijjeko embuzi nenvaawo awo nendyoka nyingira Fik ewa Fik nagendayo ko before nga ngenza okukola live ey'oku TV then we namala live nenkoma weeno kyanyinze ku mulyango bampisa bulungi mu kusooka okujja sasangawo keti yagamba nti bakumanyi ani yagamba nti bamanyi aliwo yagamba bakumanyi ensonga lwaki bakuyisa bulungi bamanyi kuki mu byojja okwogera ani yagamba agira tebalinaga bakuba era bagala ebyo mulyango abayisa bulungi yesebo singa bakuyisa bisinga otandika ogwasooka nzija kumenya nga nze okukola eyo live actually mzee yansanga nfuluma nga mazo gikola nemugaa kankomewo omuntu gwe basooka batekako abantu baliko basatu nga babiri bamanyi omu nga tamanyi kati mbanzija ababiri banga bagweyitawo buyisa oli nangamba ate nga tali muleka ayitewo ntuuka nga akebero bagudde gy'olina ntuufu nga tamanyiko total naye nga bamala okakusibako olaba wali nti okasibyeko bulungi ng'ate yalabika mmanyi nnyo ali omusajja mweruyeru layisi mumanyi yanga ono ne bwajja katena yadde kimwogerako yadde akatini kati ayitagawo buyisi sirika kati ne ku Miss Uganda High School ku baana abaali ba service providers abateekawo stage na biki mba ntudde bwe nti ku kibox angamba dias kansijewo bino ebintu neekanga nanga otidde nti nkumanyi nenga sikyabye no kirabika nyinza okubbale nebbira oyinza okukera ku maca kati ekyo sijja kyogera mu kamera ninawe nategerera nina olunaku nina embeera eyambeerako nenfuna amasimu nenamba sizimanyi naye nga bonna baŋŋamba ekintu kimu oyo gasiya tofaayo fe tuli ku saidiyo bakoze bya kisiru wallahi ng'omuntu amala kwogera nambuli erinnya nemutegeera naye nga mbale simanyi nti alina enamba yange naye nga bonna bankuba ate amasomero gatuusaawo esola tolayo mwana wange banoonya baana bano anti balina okulaga be balina nasanga luli eri kulomukaaga luli bwe twakolerako waneno nazisanga eza enewali abatabanibu train up mama nga ziri wali zisimbye nga nyingi azenga 10 nga zigenda kati ate ezo ntono kuba nebugolo bibalina kati bali zigatta wamu nemanya esomero bali kubidde drive n'aba train up bakuba drive wiki ewedde naffe tugenda kukuba era drive ekola jja mukama wange motoka ye wagipaakinze amafuta tebali mukanywa mula akyali kukola tebanywago ye eryoke eryoke bayongerewa kati mbadde nkugamba nti okay nenyingire tuyingira munda naye omulyango ogwo gwali gwa tabu omulyango tegwali mwangu tegwaliko ntino akina biki Yuga boys nakati bamanyi keti yani wabadde tebabajja mu ddongo nga tebamanyi keti kati bamumanyi ebyaddala Yuga boys ku mulyango onafuna salala awo nyini we bategeerera ti balina ebyokukola awo bali baze kuzannya balina ebyokukola gundi abategeere bungi anti babagoba bawooza tulina n'ebyokukola tuve wano azifu bazi tebamanyi ti balina ebyokukola babitegeerera awo tibalina ebyokukola ng'omulyango bagubagaanyi okuyingira kati soka tumanyi baki ekyabagaanyi
ekisooka press conference yasembayo wa police bayogera ozene gaalyo naye be humble keti ekyo kigambo yakiwulira buli naye yadeployinga nga ye omuntu n'amanya nti buli aleeta effujjo kati ekyagobya ate ye Kenzo Kanyamawu oyo amanyimbo yakibi bali abala bali tebagala kumanya abali ku mulyango president yazze Holland azze kati mbuki yani ko yakiyongera buti yamuga president wa federation yazze katana tamanyi motoka ya Kenzo atimanyi zo kwabanga president yazze agenda tuli ya Kenzo hani ba keti yenyini yagamba tajja yinga kati labe kivu ekitagende mu maaso alibaleeta akajanja ku gundi mulyango dayo nina Rosie bazze nze nsinga obuwanvu mbayimbi awo dayo yoga boys mbu twakubye salale mwezi tegunaggwako genda onoonye salale ani Vairota naye oluvannyuma yeetonda oyo n'ayingira mudra eggaali aleese eri yennyini nnyini fuluma zaye eggaaliyo Waikibenda yayingira namusangayo backstage bambi muleke Waikibenda Gunendo official yayingira naye ibibi byamugwirako munda kaakati nina wana abantu bange unique ekigenda okunkubiza unique njagala tusooke tuwogere wano oluvannyuma byanatugamba metugenda okujja kale soko kuba ku bantu bawo njagala kubira ku bantu bange banekadi leero sazeho nkolere ku bantu abantu kabakolere dance baba ya eyingidde ensiko ya unique teriiko naye nga obuzibu bwajja Fik yali performinga ku stage teriiko ndoza leero babera bali masindye ndoza bali ayebase obuzibu bwajja Fik aba yakalinya ku stage Fik yatuuka late ate nga yagala yakibakigula bali bagala era gundi yagana omuntu yeno okunya ku stage oluvannyuma ne bamugamba Fik goganyo abantu okunya Washington yagamba Fik yalina okugula Washington ziwera saawa 2 kitundu bawusatu ne bakkiriza abantu bayimbe kati ate we babakiriza okuyingira ng'ate Fik ali ku mulyango ayingira buyingizi abakkiriza okuyingira bwe bakkiriza abantu abayimbi balina okuyimba ng'ate Fik ali ku mulyango era Fik yalinya ku stage saawa 5 kusaweze 5 wajjukira kati ate owengoye tuli eno wansi eno ne manager wa Kalo Kasita James Bondi bani bona tuli eno tugire ngo owengoye ayitawo ne case addu atirese bulesi yabagwako bugwe okitegeera ba ghetto kids bo bala abantu lero wallahi wembula atubabye ekikono bakitukubira bo ne bayitamu tija mu mind yelega ne bayitamu ngamba nti kyekyo kweka abantu bajja abamu abasinga bajja nga bazze okuyimba nga tekijja soboka kitu soko vuyo kwa yuga boy tukabe ankubire yoweri bamita yowex yowex no mubanja to mugambira kuno nyizo mugamba kwendo nkubanja ngamba zokwogera mpataliza abantu taliko kutya namanye budde bwokolamu ebintu bino antibirikiti ndibateeka muzikodi batyo naye yamudra kweri kanaye baba omukubi wa siripu mulungi ate mudra nyagala mugattamu ekirala ambuulira ebintu akyalya ng'akolima ayinza okulaba WhatsApp zitandise embo my bro hit me on WhatsApp yugaboza ngaye mukubire ku WhatsApp kasoka tumalo papa mudra kiri kitya owekiwa wanjise osibye kye bulungi osibye oti ndi awo munaye ombuzeeko mwendi dayasinga omanyi mwana anti maze kusose kulaba status yo nengamba ate eno status ngeringa ekolima eyo omusajja wange ngeri etya ene ogundi omuntu waabo obanga okwana omuntu simanyi biki relationship nengamba yiye nedda kisoboka bubaamu abo nengamba tabanga
Abaana bakwata mu nva. By the way, kisinza okunkubisiza. Kyagundi. Kyo kyabaawo ku gundi wano banga ku mulyango bagano yingira. Ewa Fik Famaica. Kati yabademu amazole amangi. Kiki lwaki yagano yingira? Yagamba netuuka nawe nangamba yetamanyi. Keti tamanyi mudra. Mbu tamanyi kati ne bamugamba kabe mudra n'ekigumiikiriza bamugamba mudra biki mbu kati nyingire nze kasebo nga ninga talina bamanager ninga talina baki najja n'abantu bali bangi bangattako okukubo ne tukyusa ebbala ne tusigala bantu nga bataano. Bantu bataano bayingira mu kako naawe kunze. Kituufu. Bantu bataano ate baba batono nnyo. Kakati munne nangamba nyingire nzeka ng'omwana w'essomero nangamba siyambadde uniform kasafiki akubye. Kituufu. Nembivaako. Nali munda ne mbiwulira ne ngamba naye nedda. Nga nja kukoona kate gy'akoona adde bize nnyo. Ale papa. Naye ngenda kunoonyako mu wiiki. Kale inshallah. Kale mwende. Kale. Ya ava wamulaba. Asinaba agenda kujja mbu ku Lwakubiri. Ewa. Agenda kujja ku office. Yali akulindidde no biki naye kale ajja kujja. Kale. Aba bakyayogera, okimanyi bakyayogera. Anti manyi lwaki boogera? Gye yali annindidde kumpi nono gy'asula. Namulabye naye ng'akolima ne status nga zoginoonyanga ewedde. Njirina ezo kubanga screenshot naawe. Mwana wa Lugembe. Abantu ndowooza olumu we tubagamba ebintu mukkirize ndowooza owulidde muddu ekyamutuukako yatuuka ali agamba ye si mwana wa ssomero ebyo gasiya temujja mukola ki? Mumukola yagaana. Mu kugaana ndowooza Keti n'amugamba please sikumanyi yasooka mugamba tamanyi mudra. Of course tokimunenyeza kuba yategeka abantu ba slow music ayinza okuba tamumanyi naye simanyi Mwana oyagala ebyonoonese. Yuga boys bangambye mbakubire ku WhatsApp. Andi ndowooza bataddemu code. Nangamba bro call me on WhatsApp. Naye waliwo ayagala ebyonoonese. Anzijukiza olujukiza si lwakuno. Agenda okubya abantu emiggo namugamba dda. Osanga nga akaganda wali wansi. Internet eri wansi tekoneka. Papa. Hello. Yorex kiki ekiriwo? Yendi mugana wange kiki ekiriwo? Ombuzeeko nnyo. Ompulira. Kati nkuwulira network ebadde ebulabula. Ebulabula oba nkubira direct. Kale. Ebitanga babingamba ngajja ebintu by'esirumusimu ajja ebintu by'ekisirumusi. Simanyani gwe beekweka oba bakyekweka Keti. Keti tabakuba yabadde mukambwe nnyo. Bayisanga batucyo. Unique ennumye. Unique nadali notunyumiza ababadde babanja Fik ng'ali ku stage. Abayimba nga lwa mubanja akakadde yakalya. Yadde aleesa abasirikale aba uniform bamukwate ng'ali ku stage. Bamwoyawooyezza naye nga tawulira. Yowex. Anjiso. Kiri kiti abayuga boys bagamba ki? Bali fit nnyo blood kye kiriwo eyo. Tewali maani esimu ogiteekamu kodi naye bannange. Era kugenda nti wadde onkola. Kati kasooke ntandike ku kyenyagadde okukugira. Omusango nabe mugenda guwangula ogwa Black Market Records. Omuki? Omusango gwa Black Market Records. Mugenda guwangula gona gulabye kooti egenda kusala in your favor kuba ye Bruno K yabawangudde. Yabawangudde era bagambye Black Market yadde okwesembereza kye bayita eddoboozi lya Bruno K. Ekiro kino kigamba abantu newe oba otadde miliyoni obukadde oba gambe billion mekamu as long as it's someone's voice eyo property ya muntu. Kati kooti yakitulaze Black Market babagambye bave ku Bruno K tebaddamu.
n'ogwammwe nenjiraba ruling egenda kufuluma wakati akitegeeza black market egenda kuggalawo mu Uganda. Babbi mwana ekyokubiri kugundi ewa Fik ki ekyatuukawo ewa Fik Famaica ku mulyango by the way tetwakulaba wa wategedde otya nti waliwo ekyaliwo nze bajja munda ne baŋŋamba nti ate babagobye munnaye ffe twajja wabulago omulyango tulina okuyitamu gwa VIP awo abali bayita abayimbi kujja twasangawo nannyini sho promota Keti naŋŋamba bulungi si buli muyimbi nti ajja kuyingira mu show ya Fik alina abantu abali ku lisiti kati fe yatugamba abali ku lisiti najja naleta lisiti abayimbi kata bategeera ebyo nti agenda nakusoma lisiti mbw alabe oba wetuli oba tetuliiko bone baweterawo bamugamba muzeeyi teweetawaanya fe tetuze kuyimbira ggwe tuze ku lwa Fik so oba oli ku lisiti tetulina buzibu ne baweeta ne tuddayo era twali tulina performance ku garden restaurant waliwo garden sita ne tugende waliwo live band ne tugamba owaayi tugenda kwemenya n'abagagga ba show anti omuntu abeera ne show ye nga yalina ne baasi ye kale ate tojja kunnyula muyimbi nti ate nina promota twakyuka bukyusi ffe nga tugenda manyi obudde bumalaawo obusingako okuvaawo nogenda n'okola ebirala kubanga ate nawulira nti mwawanyisiganya ebigambo bibi ne bamugamba tuve nako tulina n'ebyokukola anti kati munnaye abasitulite bamugamba abasajja bayimbi n'abaana ba ttiimu ya Fik baliwo ne bamugamba abasajja bayuga be bazze naye nga ye agamba kimumundeke aleeta lisiti mbw atunulemu omanyi omuyimbi ye kasita alabanga embeera yonna egenda obeerawo emulabisa tasobola kugumiikiriza era abaye bagamba bugambi ssebo fe tuteekemu sente zaffe okujja okuyimbirako Fik ate otandika onutuwoyisa okuyingira tugende naye tewaliwo era nnyo kusika mugwa kubanga tebayomba tetwayomba kasooka akebera lisiti ngate bali bonna bamugambye abazzi n'abakodi n'abaana abalina Fik abambadde amasaati abali mukola bamulaze ne suli teri free ne bagamba owaayi amunetuddeyo naye tewaliwo okusika muguwa nti kuyomba bwaffe twakitegeera nti nakinyini sho ye Keti era ye yali nnyiniyo kitegeeza mu buli mbeera either okulowooza nti n'omuyimbi alina kusasula oba ayinza okuba omuyimbi alina kubanga amumanyi personally we bityo kadde nekyokubiri Palaso mumwagaza ki ani mmwe mwadda ku Gundi TV ne muvuma Palaso si yandikoze oluyimba lwa kosheni talina kyeyagattako oyo big brother tumwagala nnyo ate nga mumuyisaamu eggaali mutyo by the way Palaso musajja wa mirembe talina buzibu eyo interview we omanyi waliwo interview gye bakubuuza ekibuuzo osobola okwogera ku munne ekintu naye nga you are not intending si kye intention yo kikola bagezaako nomukubira essimu after the show after the interview bagezaako mukubira essimu naye ndowooza yali bize mwayonona ne mwagala muwumbewumbe nanga ati era muganda waabwe ne Kenzo bamwogerako kati Kenzo bamwogerako tolimbala balipira boda tilwaliro nonje naye nga bwokimanyi Kenzo mukwana mwenna ate nga Kenzo tugenda na kushootinga video ulikola boya kyekyo kyengamba oli mukwana mwenna wakoze oluyimba olulala kale ngenda kunoonyako ku Mande tewali buzibu nnyo bw'amaanyi kale seeka mwetuliffe tewali tabu yonna ngenda kunoonyako abalenzi abo mbaagalamuko kale muganda wange so bwe nafuna Sarare bwe batyo byali bya lisiti ne babagoba Keti yali tabamanyi buli gwe yali tamanyi mulide naye ate Kenzo yali abumanyi nene Kenzo ekyamugobya tukubeko mu kampu ya Kenzo tulabe ani oyingirawo kivulu kyali kiki nakugambye kubira kuba mu kampu nkubira ani muzaya asaza ogwo olina okukubira banange amasimu gano anti abantu bagenda oku ate bakwata amasimu gange kweri kwera otya nga oli manager w'omuyimbi naye tolina ringtone ya muyimbi mu simu yo ogambye ki alabika akyagikubye ekigwo ayokubidde omuyimbi nga manager wa muyimbi
mulimu lwa mulala anti bagikubira gundi omugenzi nga ali ku live avuma Bobi Wine omugenzi ichuli ate nga ringi phone ya beta sina namba ya beta ne beta takyabiri munyo abeere eri yafuna omulimu simanyi bayabaddewo mpozi inda akati walolo naye ngaagaba so abayimbi bwe batyo abasinga bemutalaba naye nga mumanyi nti bakwano ba Fik ne betutategeerako nti bafulumizibwa spice yajja manager Roja yakuba bukoktero ne bumutuula ku mutwe yansanga mukubireko yansanga era ku manager yansanga obawuwa naye muzeeyo nagenda tukoze ensobi nangamba nenkwewuunya oli kyali wange mutuuze mutya akasajja ako ne mukawabudde engamba omulamu oyo so Fik Famaica ensonga ze Matemba agambako eno gundi gwanga muje extra tugera mutukako gwanga muje extra bali balina okuyimba ndowooza waliwo yali agiguze nawa Fik akadde Fik n'atalabikako so omugaga yali azze kubanjizaawo ng'alese n'abasirikale ba Fik nga nakayimba ennyimba 2-3 bamugye ku stage bamutwala ero lyandibadde eggulire super oli awulira ayagala nga Unique yabyogera tugira tudda ku gulunedi nga Unique weddako so kati mulaine kibata njagala gulunedi mujjeko wano tugenda tusembyayo wano ku gundi kuyukani Shiba yayimba yateekawo good performance yatuuka ku stage abaana bakuba endulo it was okay but abaana ekitabasanyusa bw'obeera mu Kivuulu abantu ne bacomplain nga basooka ekumimanya waliwo ekikyamu they enjoyed Shiba to the maximum. Why are they agenda ku Power King? Wala line dirise mabega nangamba I don't know some tunakuwa ku Power King. Nimwana ye ateze sawa zali mukaga kisungu na ye Shiba wana tuka kuba we papa. Nimwana ye parking na mutoka leti. Kati bigwa bagala osho bagigalawo ne papa. Ngaluwe yayino oluyimba maje era ne bagalawo nani nazawo. Ne ko Sauli yako complaints. Uluno agalawo ne papa. Ne Shiba. Abaana bayoba nga bafa kinensi agala wata ne Shiba anyonyesho y'omwana yagigaza nawo ko omukazi omukyaba agamba alisi yandi kubyo limba lw'eggwanga ng'alukubye kale tumanya nti yagaddewo shoyi abantu obuzungu nga bayina bungi omuvubuka n'ayomba kati ne ngamba nambwayo kubira Fik omwayo gero mumukubire munyonyole mugamba kati awo munagamba nti tugalina ffe tubadde tusaaga ne tuva waawo tugenda okutambula naliira ne muze tambulako katuntu tukali ne tusanga abala bacomplaininga kyekimu naye ndi kiriwo ekiti Shiba yabakola ki tebayagala galewo show ya mwana bali bagala mwana agigalewo ye nga ye akuba oluyimba nga lwe lusembayo oyandi bakubidde oluyimba lwe yasookerako pistol bote bandi kiriwo ekiti bazze kunyumirwa muyimbi nga bayimba sikyo yes kati banyumirwe beba planning naye yali yagala kukolawo ekyenjawulo munnange nno tolaba nti eno channel ya muzeeyi n'amala ateekako ekintu kye batagala bagamba oyinoonye channel yaffe bamuvumako lumu gamba olwala takanka bitagenda ku channel yaffe okitegeera byerabira kati worldwide ekalo bino ebyera bimanyi kati ngenda kugamba ekigambo kino worldwide ojja mu face z'abantu they have entitlement on you naddala ng'ozze mu butaala ng'oli mu butaala okitegeera kyegamba so it's not only here in Uganda kati Fik audience ja subscribinga to bamutwalanga waabwe buli wakola ekintu nga alaba tekibadde tekijja they get annoyed so kati kyabanyiza okulaba nti show eyiye agigaddewo kati bo nga balaba Shiba amuwadde obutaala bungi olwabadde amuwadde nnyo show yali ya Fik bo y'ensonga yaabwe kati ebisigadde tubireke ku nnomo oba ng'ogamba baminako biki naye nze kye nategedde lumu tujja kuba tuli ku stage
omwana veri teriiko taata omwana osinamu recording edda n'okagattamu kuba kati kulaba olumiddwa nnyo omwana akola ekitakolebwangako naye ng'ebintu bino tuze tubyogera nga tuze na tubiraba omwana agenda akola ekintu ku stage kuba kati jjukira mu nkuuka bana bakomplainz ogalawo otya sho naddako oyinza olaba ate ekyenjawulo so abayimbi babeere vigilant nnyo nga bali ku stage tomanya faani asasula akodi mu kikyawulira naye olaba okwagira kwabwe tekubateekako ngenda kuwa ekyokulabirako ojjukira ebintu byagwa ku Juliana kuba tuli mu argument emu omuntu nagamba ne Juliana alina ssente ze naye mbagamba Juliana bwe yatandikira okuyimba abantu bamuwagira buli abantu bwe bakuteekayo buli ddiiro gy'ofuna baba balinako percentage gye bagaseeko bagikuwadde olw'okuba olina fanbase olina abantu abakubira enduulu b'otamanyi gye babeera so every achievement gy'otomanyina kye balya n'ezo ssente mulimu abaana abatembeeyi nga ekyebiri kya Fik yakisondedde weeks 2 ate leka nina ogenda mu Fik so bafaani bano tuleme kubalengerera wano kumpi abantu abasinga n'olugoye alugulako nti ku Fik ninamu ambalira lugoye lupya ebyo byonna abikoledde anti dayasolaba mu abo abantu bonna abayogedde nga tebagala Shibagale sho na Fik Famaica mulimu abakinyumiddwa Fik ng'agadde sho nani era sikiwakanyizza webale nnyo kati kitegeeza Shiba kale gwe bate tokyagalagire naye obangambe tebakyamuka nnyo kikuliriza singa agigudde yagigadde n'upcoming n'aligambye kale tekisanyusizza Shiba ani atamumanyi tewali atamumanyi naye bwe tebali bakyagala kati genda kuwa ekyokulabirako ku show ya navyo yatambulira ku agenda y'abantu yamala omwezi mulamba ng'ataddeyo nga bwayagala abantu akuba ennyimba era yali asembeza za Bobby nga bamugambye zoba osembeza ennyimba ebbiri ffe tujja kuba tuweddeyo era bwe yali akikoze polisi ya Sheraton temutusinikirako mannyo nti yatambulira ku agenda yaki Fabsham, how are you darling? Osirise nnyo bagenda kundyako tewali nakulinda nakulaba ku mulyango ewa Keti ewa Fik Famaica nga mujja atengere kulaba emmotoka ebintu ate bikyankalanye temuyingire kiki for buka. I'm traveling December. Hey, okay. Mugenda muyimbirako Masindi? Yeah, tonight. Hey. Mugatewo ekya cricket over? Not really. Kolo ketinga ya. Kolo tiketinga ya tabuka? But it wasn't planned like that either way. Koza abantu bayingira mu batugamba Kenzo bamuganyu yingira wali biki negamba atisoboka. It wasn't about him, it was about Abayimbi, Bamotravan. It was about different people. Nebe baletawo akavuyo. Man, but I think I make him like 7:30. Ale oli mu kutambula sikufuna bulungi nja kuddira edda. Alinga yebuusiza ali septiko biki. Naye gasa kitufunyeeko tukitegedde. Tukitegedde. Yeah. Bade mchari kuchagundi. Kavuya akali ku mulyango tekamukkiriza. Kavuya akali ku mulyango nze kyembadde ngamba akavuya ako adakatadde ku muyimbi naye from the sources kuba buli ekyagendanga ku mulyango nga tukifuna wali live. Nga buli nze we nali nyimiridde nga oba oyingira bwoti otuukira ku nze n'abe nali nawaawo. Olugambo waabo. Siwe kiri. Yazokolera. Nali nze kola singa olugambo waabo. Ate wali ozokola ki? Abantu. Lugambo. So nina kyembadde ngamba Dayas. Anyi mulimu otuuka esaano lange okunyigiriza kususse. Shiba kuva we twava mu batu. Linda kanti nkubulire. Linda ko kunyumu nkubulire. Before nga batu sonna bawo bire byonna tebyaliwo.
bata yasinga okusajjula zino embeera yonna okudda ku level kweri kati biri byonna byaggwa byalina bya mwaka guli tuyingidde 2024 okitegeera shiba bamuleke okitegeera oba yagaddewo sho ne Fik bebalina lwimba lwabwe beluliko ngenda kugamba ekintu kimu nabyokola bw'oyingira nga a certain class weewala nnyo okulaga abantu nti osobola ogivaamuko kati oba obadde oli untouchable weewala nnyo okulaba nti teri muntu avaayo n'amusonga mugamba ngako ekyokulabirako emabegako awo tubadde nga ekintu weeyogera kwali eno omanyi takola ki nogozo so abantu abamu batandise omukubamu ebituli kati abantu ne bamanya nti okola ki ngenda kikulaga ne ku principal kibaddewo yali abalaga nti nene owera otandika so weewalanga nnyo nze newala nnyo kyo ne wemba manyi sina kyengenda kukolayo mazima ddala situwala kinyumo ogenda ayi ekinyumo nakivaako nabikola by the way ebinyumo nabikola nagendanga na kushezi tankola naye wabategesa okuziika wali nkubaako naye that's then kitegeera so nze nkugambye natuukanga nga nze buli lwa mukaaga sisula waka manyi nakuba mwambiyaso oba waliyo ebinyumo teri biriyo nenfuuka nentuuka nga nekisera bampadde membership card ezo nanyingiza abantu 3 naye nga sinywa sizina mbeera omwo wantangaala so kakati munna ebiseera ebisinya kati kyenkugamba nti wolesa ekyabba tekinyala nkuzeeyo that battle exposed her kituufu mu exposing abantu nebamanya nti tetukiveeko anti waliwo oli gwe kisigamu n'agamba mbuno okuva ku ekyo kyenalaba ono talina kyagenda kunkolera eva newolibadde nekitegeera abantu bakula ate abantu bakyuka embuka neshiba waggulu nakyuka kyogamba we yali kugira emyaka bate sagala nnyo mugendemu nnyo kuba tujja kumudisikasinga ebisinga wanyiige ate kubaita weewummuzaako so ekyo kyabaawo after ki era waliwo n'abaana bakwata obutambi abantu bayomba tebabiteekayo kituufu so ekyo nekibeera awo ne backstage nasangayo wakibenda ebintu ebiri ku birinwagi we wakibenda yabiyitamu ebyokayaniro ebyomwana era kyova ne discussion ya wininwagi eva ku posti ya Waikibenda ate ye Waikibenda yaŋŋambye yali ku kirala nnyo yali adiscussing ani ono omusomesa w'omwana n'agamba abazadde ekibaleetedde butakkiriza naddala abaana ab'obuwala butala babairako na bakitaabwe jjukira omwana omuwala ayagala nnyo kitaabwe 90%. Kakati munze mukunywa naye deeply actually era twakikozera mu kamera yampadde scenario gy'abadde ayitamu for the last kuba nze nalabako Waikibenda ng'abeera n'oyo omwana amutwala wali omuyigiriza okuwuga ewaani wasudiiru bikifu omwana ate n'abeera nga mutateko totobani takola ki tala mwana ate ne babeera mu ebyo babadde mu lutalo lwa ddala kati babitereeza ebintu ebyo kubiva kisinzira mwawukanye mutya communication yammwe eriwa bo bwe bayawukanira ne mumbejja ngombejja akyayagala ani Waika naye nga Waika asazeewo sidda mabega ko mumbejja olimba naye kati ng'omwana ono nga every time Waikibenda agenda nakimaki omwana nga buli wakima omwana n'abeera naye ebikintu namutwala namulaga ndowooza kyatuuka ekiseera nga taata byakolere jjukira omwana gw'otabeera naye nnyo olunaku lw'omufunye olwedde oba weetegese omuspoilinga ndowooza kyatuuka omwana ng'alabe wa taata wali amasanyu mangi okusinga ewamana kati ate omwana n'atuuka ki era ne Waikibenda yaŋŋambye Waikibenda yaŋŋambye kituufu kirabikayo omukyala yali akyanjagala naye nga nze nakola bwenti ne mubuuza kati gwatali mu relationship nanga amaze emyaka egyo nayingire nga nyingidde relationship empya badde ngenda kukuba nange oluyi kubadde nga tali mu relationship it was an interview to bring out his heart kuba nze already nze kimanyi nkolera abantu abatakimanyi teri kigambo kyantamanga ekyo ebyo nkolera abantu simanyi onafuya mukyala munno byantama ebyo simanyi yayogedde ku mukyala munno byantama bannange ng'onafuyiza mukyala munno yaninnyeko olw'okuba mukyala munnange ng'abasajja banafuya basajja bannabe tebagaa wanafuyiza muze ogwo okitegeera munnange Waikibenda n'ambulya nagamba kituufu babadde mu child struggle omwana ng'ebintu byakola ki
byagaana ng'omwana takyamulaba so naye nga olutalo balwaddemu silently balwanye enaku zino ekyokulwana omwana kikyaliko muwala kati olaba oli mwawukana nga wayiseyo emyaka 5 nadda mugomukaaga n'agamba twabikola ffenna njagala ompeeko kaati yange osanya toba ndi musiru naye kandimu obusiru katono nnyo bwe bati so kakati wetwogerera kati Waikibena ne Mumbejja but yabaddemu ennyamuvu nnyo nti ate bwe yakola statement wadde nti abamu tebaategera ku agony gye yali ayitamu noye ne mama baby mama abantu immediately bamuconnectinga kuki ate ndi n'akitegeera nti ate Wininwagi yanyiiga kuba engeri gyagiwaningamu ng'alinga agamba mbuno muwala wa Wininwagi tamuwadde taata we Wininwagi teyali kitute bwatyo naye questioning eyabuzibwa Wininwagi tugenda tutunula egundi ya Waikibena lyegamba nti omwana omuwala olina omuwa obudde n'abeera ne taata kuba bana abawala ng'ate jjukira ono struggle gyalimu gyalwa n'agamba omwana wange nemulifa ataliraba kitaawe ate kati ka statement osogirelate era ne president Waikibena amunyiiga n'agamba ebyo ebintu saabirimu yadde ekyakwata presenter aleete and drawing it closer to Wininwagi. Wininwagi agenda okureactinga bwatyo because of the question empuzibwa kwa yagamba testegedde bana Waikibena yabyogedde n'atandika okukola ki osabula question gye bamubuuza era yagambye nze simulinako buzibu nze ebyo binabyogera nga nsinzirira ku omusomesa yali agenda okulaba kuba omwana yali asula wasenfa era erinnya senfuma ng'asinzira ku senfuma kati senfuma wane senfuma omwala oyo mu picture mwali mu bulamu a male parent ye gwe yali asinziddeko naye enyini kye yali ayiseemu nani ne Mumbejja kati munna bana baba we omwana omukuwa n'omulabako kyangu ekizibu ky'okuba omwana n'obeera naye eva nga tamulabako neno yamufunanga weekend nzijukira nga mutwala wali wasidiru nga amuyigiriza okuwuga kuba omwana omutwe gwa Waikibena ale gogo Guruned yavuddeyo Guruned official yavuddeyo munna yabaddeko ne Wadagia yavuddeyo n'akola ne video bulungi nnyo abamawulire baafuna engwala n'eŋŋuumi olunaku olwo Allah Mavini wa Galaxy yafuna engwala n'eŋŋuumi adduka mbu akwata abasirikale nga tebagala moment eyekwatibwe omanyi abasirikale basusiza obusiru kati kankyogere batyo yes abasirikale mususiza obusiru ku bamawulire nkyogera sikyejjusa twali wano ku nuupu waneeno gundo ya Wadage ku documentary ya Bobby ng'abaana bali wabweru balina kamera basooka ku mwana wa NBS ayambadde akakooti alina kamera bamukuba bamutwala abasirikale mumanye we mukoma media bali bazze kwata kwa gwe mulimu gwo anti kyeyo kyeŋŋamba abakimu abapoliisi mumanye we mukoma ku mawulire mulina omulimu gwa mwana bamwe balina mulimu gwabwe mba muze mukoleddewo akavuyo mwagale mugane bano basere bajja sigala babakwata mba temwagala mukulabikira mu bifaananyi mugende mubakwatire nga mukomera mwebale nnyo temutumanyiira nategedde bano abeefuula abarasita mbu batambula mu kkubo musimanyi biki abasinga bapoliisi nnyo ate kati nina n'abapoliisi bemmanyi nga bajjako zine babeera ku ngoye nga bali bwe bati ekyo kiveeko nti oli addemu ngoye ali smart naye ng'olabira ddala oli talina kiddako anti eyabakayibula ettaayi kata balwane ne Ibra kumbe waki wa poliisi Ibra rase ya mukwa CMI balugamba CMI kati tugenda kwa poliisi yennyini gwe tumanyi tumugamba kati yabadde akwati mwe wayise we mayi wachita yambala uniform omwawula mbalala baba waza tereka nenge enfaanana gy'afaanana omupaki oluyi nazza wala gye nagwe yali anywedde okuva obuto kale basusiza akamanyiiro okuba amawulire Guruned ebyamukwasa omusango teguvunda byali bya Rickman ne Shira bwera bamala omukwata tebekyawo abo ababiri bakyali bona recently video yafulumye nga beekiisinga mu club Bushira nanga katulabeera Kenzo bw'anaamugjayo kati bwe ekigenda kyabe bali bamukute weekend agimaleyo naye era yamaze n'ava eggulu nga bwe baagala katulabe banaamugja era yamugjeeyo era nno kati abantu nabo bayite ekintu kimu weekend ogimalayo because connection yo ziriwa nakyo kintu olina okimanya connection oli connected otya okumala mukomera weekend mulimu ne gwokwata ku Sunday n'avaayo ku Sunday ne dakiika 5
oba mulimu gwe bakwata ku saa 11 12 n'avaayo ate nga akusooka ne wali mu Stenson kati munnange nno grenade mbu Rickman yajja ku mulyango ng'alina abaleeya kyekyo kisinga okunyiza ku musirikale muli muleeya mujja muzunga mukuleetagaga n'ate bali bamuwamba n'aba uniform bonna bajja ekikokoto kyali kinene ng'akatuke bagezze situla katuli bwe katika grenade bambala uniform bakwata grenade ag'enkoko ne geyawula ne gadda sayidi emu anti ng'ono akutte eno n'eno emu ngirulanga ag'enkoko gali eri eno sayidi era gwe kyolaba ng'alinamu erya ssekkoko oba gali gegasa abiri ne livaamu limu ng'akoze ki hot dog abaana baba bakubajje abula kwe tugende maaso tusaba yogeza bya kisiru bamutwala ku polisi yawe basibira bamutwala kira kuba omusango gye gwali bali baloopa kira kati basooka nga babuzaabuza abamawulire ati yali ku Jinja Road abalala kati then ffe twafuna omutuufu obubeera muno omusikale nga ye n'akubulira amazima era omusajja n'atugamba bwe bananyiga epeesa oyo tagenda ssulayo abaloopye banyiga peesa nono ovaayo anyiga epeesa okitegeera so grenade mbu Rickman abali ku mulyango Rickman yajja sewe yagenda namu ordinary amwesasuza omwa guno gwe yayasa kati wa muteeka munda ne guvaawo waaki nze kyensinga okumanya olwo olunaku lwoyinza kuŋŋamba nti grenade yakuba omuntu nga tamuddiza abantu abo baalwana ate bwe balina ne gwe baayambula ne bamuteeka ne mu kamera ne bamugamba babuuza grenade akuttewa yes kati mwalwa ebintu era byo byanyizaako ebintu bya street bisigala bya street byanyizaako ne ku lutalo ogundi ogenda okuwaaba munne mu UCC tusigale wano nga nze njagala basigale wano era ne wano nalimba manyi balina kusigala wano kumbe bano ebintu bya street babireke ku street mbu Rickman yajja n'abantu bonna n'abasasulira bamugamba ayitawo obuyisi nti akansasule n'asasula n'ayingira kati nga baketta ani gune n'agenda backstage n'akola interview n'ayinya ku stage n'ayimba n'avaayo n'afuluma nadda eri awagire kumbe mu kugenda wali okuwagira genda okulaba mu seconds nga bamuyisaawo ab'amawulire bino ne bijja nga biduma bikuba ab'amawulire ebinene ebisi babakwata nga gwe bakuba n'otadduka nga nawe jjeko eruma era kati fresh kid mwana oyo alabye anti ye ng'olwedde ebiwedde n'okugwa banne abantu eno munda talina kye yakwata ategeera nti bamututte wabweru adduke wabweru ku kabanga lyatandikira okukwata ku kabanga annaye ne bakamutuuzaako bungi abamawulire olwo baadayifanga nti wamawulire nga bamuta ngenda okulaba ono yagaye yali aze ng'akuuma grenade bamufulumya akutte wano simanyi kiki kye baamukuba naye nga naye jeeke zirumye so grenade nekisigala nti no yasulayo naye nkera baamugjeeyo yakola kyamaanyi Kenzo yakoze kyamaanyi nnyo ate nekira ngenda kwebaza era n'abakoze nnyo binigata bamutadde ku bail olunaku jjo lwagenda okukyonaanuka olwajjo era ndowooza agenda kudda era Kenzo yakirimu Kenzo ne gundi leka kulimba ku luno Kenzo yakola interviews but abasonda ssente abasonda ssente kwaliko principal leero katukirize naye kuno yalina kyeyenyigiddemu bali mugamba nti eno yavaayo ate bwe kigijja mu bintu ne vampino yasonda ssebo ate bwe kijjamu ebyo ebintu ebiri international nti no gavumenti biki ebyo tugambe principal alinawo connection zisingeza abano omanyi lwaki nedda leka tusooke nkugamba omanyi lwaki nti travel gundi ye ne status ye yalinnya nti alina abantu bakolagana nabo nga bali mwezi gavumenti okukola ki era mu eyo situation bali bamwetaaga nnyo ono ne bwe yandikoze interview 125 taata kimanyi ne ssente baazimuliddeko dda zona zigenda mu kyobola ne interview takyazikolera ku hoteri kati anti olwo yategedde nti bwekase bamuwadde ebbiru mu ssente ezijja talinaako yadde zonna zigenda sasula bye badde bakola eri n'amanya nti kati ntandika okudda eka naye ebbanga lyayonoonye musajja wattu anti tubintu twabyogera before mu kamera talina byatalaba wabula baatukubiranga amasimu musigale kuwoolaani bannaabo
mufaaki bange banga lyamaze ate kati ntandise omusaasira wakuba ate ekizibu webanga musaasira bati nejjukira Dayasika wayogera jjukira omwana wattu yali gyali engamba tugenda tuwagire bannaye Rema n'amakula ku kivu asobola okukola ki tabiriza mugambye buli bwempulira bwe musaasira bintu nejjukira nane ttamu eddako naye baba balina ogisasula abajja sasula eddako ate ettamu so kati Rema n'amakula akole ki mugende mumuwagira asobola okukola ki asobola okweyagala kufuna akasente obadde ki munnange so ku lunedi bwatyo naawona Ben Ganta kulikayo nnyo Ben Ganta kali olutalo yaluyingiramu later but munnange ne lumutwaliramu yagenda okulaba ng'omuntu ate yamuwadde akasente gwe basinze okukuba n'ayagala okugenda okutaasa Ben Ganta ali mu street yakulyako ekamwokya biki so mu kugenda okugira n'abaako kuwesaidi eri gwe yayisa obubi okumuyisa obubi bali ne bagenda ne bawaaba kati kuba ebintu byaliwo mabegako ng'amaze oyimba kati n'abeerako koomo agenda okuba nga adda wano ne bamukabba musajja watu ne bamulyana bamutwalirawo ku CID eri ne bibeera awo so abayimbi bangi bakola ezo posts buli wemuzigira kuba abantu babiribinga nnyo mu internet ezo posts bwe zitambula bali bategeera nti olinako status gy'oliko kitegeeza mu byonna baba bagenda kutandika okutunulamu era obusanga nga gundi bwabaawo ekikolebwa very fast so n'amasimu agakubwa so kati ye Vampino kyali kimukakatako situation yali agibaddemuko bamusanga n'obukunkumuka bw'enjaga ku sawo y'empale bwe yatugamba bwamusamukira yetakombako tanywanga nako kati bamusanga ogambye okolera abantu kolera abantu anti nze kati yawonjogera statement ze kolera abantu ebiseera ebisinga nga makaso kenkoze statement yoli then neteyanga kale soko okoleyo yoli mala okolera abantu bamusanga n'obukunkumuka bw'enjaga kusi ndowooza engeri batugamba nti ewuunza kati ye yalabanga obukunkumuka yagamba wabaro yakoze nesirisonyiwa Vampino mpula yatugamba agenda okudde n'okwekyaga n'agamba kayimba kekasinga okumusesa olumba lwe bayimba mbw ate didai si ye yafa so ebintu bwetyo byatambudde so Rape Kongs finally ebintu bye watulwalyokaabira Katonda yakugemulidde navako emabega ne bagamba nti ennaku zino Rape afuna morning sickness naye anze nagafuna nagandi munamawulire naye kino ekyolubuto gwo kitukakasizza tugambye ate kati njogera nani omuntu okwana olubuto bya kisiru so yafuna live ka morning sickness olwawona n'alyoka akola era we yadda yeeyogeza ebintu bye tutategeera sewe yasooka n'abeera nga takyakolako sibo nga alina ka morning sickness emumbu nga bamuleetera ziri eziringa omukono gwa ggolola ajja n'ekicupa nga kyonna mulimu amazzi kuba wabiŋŋambye yogera amazima kale yogera ku mazima leero tekolera ku bantu kolera abantu karo yangambye Rape ali lubuto yogera amazima Katonda mukulu okufira wano kale awo tulina abantu babiri abali yogera amazima Katonda mukulu okufira wano wallahi wa Katonda talina lubuto lwaki okyosa statement ojja tuwabisa abantu ka video nkalabye wano nga akabuto okundi liyiseemu ate mugenda nnyo ku video wali wadda ku mutwe gwa Prince naawe Prince we yabeerawo nga tutambuza ngoye so nga tewali asobola nakukwata ka video erwo olugoye lwendabye esobola lwakati nga tufunyemu ssente nga tukyatambuza engoye ku rekodi tweka batuwa omulimu oyogera nnyo anti gweyagala mbijjeyo ebiki olimba abantu ama mukyala bizeeba ono Dayasi tategeera ate buli kada kunkugamba abantu babasonyiwa ku nsi ku Dayasi muzeeyi muzeeyi talina buzibu naye Dayasi tulina abantu babiri abali embuto tulina Momo 19 tulina ne Rape Momo 19 zonna embuto zose zikakazibwa byonna oyogera kale Momo 19 Momo 19 yakakasiza kale kati kubira Remi atukakasa sina namba yego bingamba nza mawuli ngajja kuggwe nyokukuba ebinyonza ne namba
bateba mwabadde mutudde mulowooza biki abye ekizibu ky'ottuuka leeti kupamu tuukanga nga budde bukyali n'ogambye neboozi ejja kukolwa naye nga Keti yaleese akabadi akapya ze bawe bazigabe kyusa tiketi otugenda okukola tuteekeyo ekivulu leka nesinagerega n'abayimbi akuwa ekivulu ng'akikuwadde mu mirembe naye okujja ku stage oyimba n'otandika amasimu n'ofukamira gundi olaba nanyini kuwoza kati nedda just imagine Fik akuwadde show agamba kankuddize nkuwadde show kuyiye yatuuse essaawa 5 kati kuyiyo ajatuuka munanda ng'abantu bafuluma ndeka ekyali emubende waliyo ne sikini ng'agenda oyimba ebyo ate nno bamugula naye yatuuka bukya sijja saba muyimbi kivvulu ndeka nina eyaŋŋamba okumpa ekivvulu Levikson yangamba naye sidangawo munyega we yakiŋŋambira ngamba nase nikawa amanyi omulaga nti ye muddu ayampa ekivvulu Levikson yampa ekivvulu abo babiri nsobola bategeka awantu n'enfuna nze sigenda fukamirira muyimbi nga gwewamba ate nkyajja omugeye ndedda sijja bikola bebawaabo bawe bakole gundi yasindi lwaki bajongeddeyo bambi ate yasindi ya buluthiri naye nze ekyenkulembeza nkimanyi sindi no bajongeddeyo lwa buno obuzannyo obwazezzeewo so ne bagamba it's okay naye nga yo gyeri wetaba erina kubaawo either mu maaci obanga ekisibo kiwedde ekikisiraamu so era essaawa yonna esimu gyagifuna nga twagala interview waka tukyateesa baba interviewinge babiri basatu oba omu naye olwedde mbadde gundi gye nabuukinga temugirinnyamu ya mande enkya ng'ogenda bibakolako nina gundi nina 21 question yasiundi yakyandirwe era kyova oluŋambye omutima ne gwesita amazima gono omanyi ne artwork ngumaze omukola ajja kujja alayi kyandiru nedda okikola kwako kyolina omumanya omwezi guno gwe kyolina omumanya january ono nga numiza omutwe ku desike oleweda tofaayo ajja kujja atuwaka ekiseera nina stories ezi biri leka nagirako napostingako omuyimbi ako Museveni yanyamba n'ayogera Fik gaza nemukolera ne posta naŋŋamba bonakozesa omukubira omugira manyi nsagala nnyo okwereka n'abayimbi mwe bwobudde omanyi mbuvumavumamu kawungezi kiba kinkutte ndi bize banaye nga omuyimbi tajja tatuuka katizolo nga ŋŋamba muyimbi mumustoping Museveni agenda kukola ki kwogera kuba nesoye tetwazimalayo mbwalinda z'amafuta tuvewa eyasembayo kikola amasannyalaze ne gagenda by then nali producing show nga bagiyita celebrity edition nga abamule bajja ne basoma abayimbi ne basoma amawulire kuki Urban ngekutte nga buli muyimbi ajagala nzijukira neno omuyimbi gwe nasazaamu nga oyo mbwase baŋŋambye mbw ayagala agire ku last moment ng'ebula 1 hour mukubira nti bosi wetegese ku bibiri kolako kimu either mpa transport oba mpa emmere twasooka ekiseera nga tugi recordinga nga tetunagitwala live kamiliyoni bebe bwe bagikolera yali already egenze live kati abana ababo bwe bagikolera nga tukyagi recordinga kati nga recordinga sawa 8 mukubira ku sawa 7 ku bibiri njagalako kimu either mpa transport oba mpa emmere nasooka nentuula wansi nenseka gayi yali yasoma bwa chef nga alina n'omulimu nno ku equatorio nga akola bulungi olwakubamu akayimba nekakuba buli wamu neyegoba ku mulimu naye kati aliwo era kye namukolera namanya gye yali ava transport asobola okuba nga mungiko nganti mu transport nemugamba ajanga oli emmere kati ffe kantini yaffe ey'oku ofiisi emmere esingayo okuba ey'ebbeeyi yakakaaga enkoko namugulira nkoko ndoza yamanya amutaddemu ekyebiri kumbe mutaddemu akakaaga n'ekipa ya soda kasaabu omanyi lwaki bino ebintu binyiiza njagala nnyo omuyimbi agamba karo sijja kusobola ate artwork we mukwata omukyeyalinga omutadde ku Facebook omutadde ku ate akawungezo nsinikirako ebinnyo nja kukuma omuyimbi alimanyi ojja kukuba eggaali ya Fik gaza ate nga sikyalina kyemwetaaza nti nkubulya mazima tomumanyi wamugobye sikyasobola mukolako interview nange mbagobanga awo nkugobye mba nkumaze era gwetodde gwe bambuuziza nti tolabye gwe bambuuziza nti no wamulaba kuŋŋamba kugenda eri eyewala abanga gundi wamulaba onza kandi yali angamba ŋŋendera ewala gye mba nkola bye njagala okukolera ŋŋamba nedda nange mulimu abayimbi abamu nga akamanyiro basusa kasusa era Fik nkunyumiza bino wammanga
Olita mulaba na mudebikalo nga udese kamera mbune wabo inanga gwatunda abalala bakole balipota bangi nze sagala kabanyiro kabayimbi ngane musanga awo ngakola neyo bwe kati nze nina abamule bemanyi nga musanga akola interview sitekawo kuba era mba mmanyi agenda buuza byakisiba wala okole iyo nange nkwira manyi okuzanga okola nengamba bomala nkole yange twagendako nekenzi tezo twagenda agenda tuwa interview asha yali atuyise twali federation wale waliyo biki nalimba abaana beta mala gamba abana mbu agenze kulaba ba delegate be China kumbe muri mu room mukola interview mukwano twagikolera wabweru kugundi mwagikolera wabweru nenga already abalala yabalimbye era kuolo beta yakola pulusai ati nga abana babagamba yalageze kulaba delegate twaje tumanyi nabiliwo waliwo ebiriwo awo kugundi etukubira kenzo abana babinyumyawo nabiwuli otukubira interview kenzo wanene ajjo tuwa interview kati abana mbaba agulu bajje no wansi kati wafe tulina ekizibu kino ekyali tubikoze bitya biki wenkola interview nayo YouTube kama wanga jaloza nze nkutte interview nenjiwani YouTube yaba njagala nekola interview ya TV nga yati ya TV nga tawali kenzo nagamba siziddamu tukolere wa munda kwata bukwa squat mubuzi tichere dana muyimbi wemba nza kubite simu nga njagala bwomu bonosalawo jimpe fenna wamu mulala akubuze weyongereyo naye ebyo ngukoleko interview onaiteka atenzi nga bamkozesa n'omuyimbi aŋŋamba mbu ekito tukyogerako kugamba kye kisinza okundeeta interview tugireke okitegeera kyotayagala newe kiba kisinza okundeeta kyotayagala twogereko kyentandisa awo anti kati ishu bweri abamawulire balina engeri gye batutwalamu kati batutwala nga abagamba njamuwaye tusiibule ab'omukyalo bankubira esimu genda kulima okyo siibula olime agenda wa muze yala enengeri gyakikozeemu omulabye nganyi sija sibula ngezi wama mubere bulungi mweraba Karim Fashions wali ku Nabukeera Plaza abade tomwerabidde ku Nabukeera Plaza muze lwakyatuuse oyagala kumusesanga nkola wama Karim Fashions wali ku Nabukeera Plaza Nabugabo Road room number H15 H16 wo buli kyakwambala kyonna aba nakyo n'enkofiira dayasi gyayambadde yagimuwa yagikuba luseke yagigireyo ku bwerere dayasi todda mu kamera osiibudde ayinayo ne gye yagula baamuwa naye n'agula mbu yeeyongereko Sula Motors wali emakinde muze emakinde oyo bayitawo batya ewa Sula Motors tulina gamba opposite Africa amafuta ga Africa mu junction ya Salama Road ne Kalenda awo osanga Sula Motors ayina emmotoka buli kika muzeeyo kimanyi waliwo yankubiddeko ejjo nga bamanja njakakaza era nkutegeeza mbu sente ez'omumanja muzeeyi yazirina bw'olabira ku muzeeyi kuba bukubi akuwa sente balance yamwina Uncle Sula buli mmotoka yonna gy'oyagala eyakabi eri awo oli alinga muganda wange ne mubeere bulungi mweraba tujja kudda ne dayasi